stand with Bobby Wine, stand with NUP. We will win. We will win. It is a matter of time. We will win. We will win. We will win. We will win. Stand with the party, stand with the leaders, stand with everybody. Manyi abagezi batugamba nti oyo amanyi ngira amanyi nti amanyi abeera musomesa mumuwulirize. Oyo amanyi nenga tamanyi nti amanyi yabeera yebaze mumuzukuse. Oyo atamanyi nenga amanyi nti tamanyi oyo abeera muyizi bamuyigirize. Naye ate omuntu waba tamanyi ate nga tamanyi titamanyi kiba kyabulabe. Ebigambo ebyo bya mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo amanyi nga amanyi nti amanyi abeera musomesa mumuwulirize. Ekisinga okubeera ekyobulabe ye muntu oyo abeerawo nga akimanyi tamanyi naye nga amanyi nti amanyi. Wabaawo akabaate k'amaanyi. Kitegeeza ne bw'oba olina ky'oyagala okumuwabula ogenda kusinkana akaseera akazibu okumumatiza ye omuntu oyo okutegeera gwe ky'otegeera, era wagenda kubaawo awo ebintu ebiyinza okubaawula mu nkwatagana y'ebigambo, mu bikolwa ne mu nneeyisa. Nkwanirizaako butereevu omukutu kwoli kw'osinzira okubeera ng'otugoberera baguyita Viki Exclusive. Video nkusabye gimpeereka like kijambeko okubanga edduka ku speed etenkanika, information etuuke kwayagala okugiraba okosaako okugiwuliriza mukadde. Ninamuko ekisenyiga mujja kuŋŋumiikiririzaawo, tugenda kutambuliraawo mpola mpola mu mpola mpola. Olwaleero mbasaba munkwate bulungi nange ngenda bakwata bulungi mpola. Kale kati ebimu ku bye tugenda okutunuulira, Honorable Lutamaguzi Ssemakula ku Palamenti olunaku olw'ejjo yasobodde okuvaayo n'ayogera ku nsonga z'abadde yasirise nga tayagala kwongera zikoonako, ensonga za Engineer Kaweesa Stephen, Commander 001 abadde owa NUP nga kakati yagala kufuuka Commander 001 owa NRM. According to Honorable Lutamaguzi Ssemakula, agamba nti omuntu akwata miliyoni za ssente 600 n'aziwa omuntu nga tamanyi naani gwe yaziwa, talina na bujulizi nti oba yafuna ekifaananyi ky'omuntu gwe yawa ssente ezo, oba yafuna video ku muntu oyo, oba n'essimu y'omuntu gwe baamusindikira okumiitinga okufuna ssente, oba kale ka recording konna mu negotiations nga zigenda mu maaso. Bingi ku bibuuzo ebiri ku ssente miliyoni 600 Engineer Kaweesa azagenda maaso n'okulumiriza nti aba NUP baatayatula mannya nti be bakuba ssente ze and deal ebeera deal. Musajja yakkaatiriza ekigambo ekigamba nti agaggawalidde mu deal era agenze maaso enfunda eziwera ng'akola deal n'azifunamu. Naye erabira okugamba abantu ekintu kimu nti deals ziyitibwa deal nga zimaze okutuka. Deal egaana okubeera deal ng'egaanye kye tuyita okuyiika evivi oba okwabika obubi. Kakati deal bw'egaana okwabika obubi ku side yo teba deal, wabula ku side yoyo gwebere tambulidde obulungi yeba deal. Anyway, ngenda kutaganjulira ebigambo bingi, embozi eno nange nali saasooka gibaweerawo. Zambali Blasio Mukasa naye yagasseeko bwe yali ku mpewo za TV of recently, yagamba nti miliyoni 600 mukirabanga eky'omuzannyo, mukitwala ng'ekintu ekiri lightly. Naye bwe tugenda mu maaso n'okuba nti twogera ku ssente eze 600 olwa ssente, kyangu kyakubeera nga obuusabuusi bw'ebigambo byo nti waziwaayo buwifa nga tezina bukakafu bwe zitambulirako oba nga teziresseewo mukulu gw'osobola zitambulizaako maaso. Dr. Lina Zedriga olunaku olw'eggulo mu back on track yagenze maaso n'okubeera nga yeebaza President wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwosaako n'abantu ab'enjawulo. Yeebazizza buli muntu yenna Ssekinnoomu alina kye wakontributinga mu kaseera ke nga musibe wamu ne banne bwe baakwatibwa obwemage okusinziira ku nnyinnyonnyola ye. According to Lina Zedriga, ebigambo bye bibadde nnyo mu kwebaza olw'amaanyi bannayuganda ge baalaga n'engeri Uganda olwaleero gyetambulamu naddala ku nsonga za demokrasiya. Bangi ne gye buli kati
bakyali mu kkomera naye ye omu kwaba abatono abasobola okusimattuka embuzi ekogga olwaleero nga basobola okwetegerera mu nkola n'entambuza y'ebintu byabwe. Justin Nammere recently bwe yali e Masaka ng'ali ne party leader waabwe General Yoweri Kaguta Museveni ng'asisinkanye abakulembeze aba NRM sides z'e Masaka eyo, ayina engeri gye yapakegingamu ebigambo bye mu maaso g'abakulembeze banne buli muntu oba oli awo mu kiseera kino asobola okuvaayo n'agamba nti amaanyi ameemanye oluusi gasobola okusuula mu ntata. N'ekirala ebigambo Justin Nammere bye yagenda maaso n'okukozesa wakati mu meeting oba wakati mu lukuŋŋaano olwalimu bakulembeze banne, abasinga kino bakitadde ku excitement y'okubeera n'omukulembeze w'eggwanga mu maaso go, n'okuba nga ggwe munda muli owulira nti gwe asaanidde era gwe supreme w'abalala, olinganga atagambibwako, olinganga omuntu alowooza nti gwe osoosa okubeerako awo oba okuba nga osobola okwogera butereevu n'omukulembeze w'eggwanga mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Era ku Justin Nammere kwe ngenda okugatta ebigambo bya Mwami Kyagulanyi by'owulidde entandisa nti oyo amanyi, bw'aba manyi nti amanyi abeera musomesa mumuwulirize. Kati ebigambo ebyo tugenda bikwata tubikonfigalinge tubituuze ku mbeera y'ebigambo bya Justin Nammere nga bwe tugenda ogenda maaso n'okuba nti obiwuliriza. Abasibe aba NUP abakwatibwa bakomezeddwawo mu kooti ekanyanya olunaku olwaleero okwongera okubeera nga balaba oba banaaweebwa bail, wabula ekyomukisa omubi bano omulamuzi era abamye bail bw'atyo n'abasindika baddeyo mu mbuzi ekogga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27. Ngenda kuwa kooti nga bwetambudde, abasibe bali solid, bali gumite ng'enjogera y'ennaku zino bwekola ki bwegamba. Waliwo bye tutegedde ku lwaki ba bodyguard ba Bobi Wine abamuweebwa Electoral Commission mu kaseera k'okunoonya akalulu baakwatibwa, era ng'ebimu ku ebyo tukitegedde nti bo akaseera ke baakwata ekkubo okuva ku mulimo ate si ke kaali akaseera akatuufu akabba okuva ku mulimo. Okusinziira ku nnyinnyonnyola Mwami Kyagulanyi gye yannyonnyoddemu olunaku olw'ejjo ng'ategeeza eggwanga ku mbeera y'ababodyguards bano omwenda be baamuwa gye baakwatiddwamu ababiri ne baggalirwa, abalala ne bagobebwa ku mirimu, nga nakati abamu ku bo bakyali mu dduukulu bwa poliisi oba bakyali mu kaduukulu ka poliisi akeere ku poliisi y'Ererwe. Kakati ebimu ku bye tusobodde okutegeera okuva ku presidential candidate omu eyali yeesimbyewo era n'aweebwako ku bakuumi bano bigenda kushookinga era ogenda kwewuunya. Kaali kagenderere ak'okugyayo abasirikale ng'ennaku z'omwezi 15 Mwami Kyagulanyi n'ayitamu nga 16, so nga ate ba presidential candidates enfunda eziwera babadde babalekera abasirikale okumala omwezi mulamba nga n'akalulu kawedde, era nga n'ensonga lwaki babalekera abasirikale bano zitegeerekese byonna nzikiriza neetoololemu katono nnyo bwe nti bwe nkomawo ebigambo n'emboozi tubyogere. Tovaawo nkomawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Munsi muno teri muntu asobola kukwata millioni zisukka mu 100, 200, 3, 4 naziwa omuntu gwatamanyi. N'omugamba nti njagala ku bujulizi gwewa sente yani simumanyi. Nze nakola ddiiro sente noziwane nenziwa omuntu simumanyi, sirina bujulizi simumanyi nenaziwa. Notafuna budde bulowooza nti wateekwa okubaawo obukadde busukka mu 10. Serowooza ku mbeera ya sente nga bwetambula. Serowooza nzira bwenkuweereza omutwalo gumu bwe guti nga nkukubira n'essimu nekugamba ugufunye sente ozirabye. Gwe serowooza ne bweweereza omutwalo nera kubira zambali waya yangu ogirabye sente ozirabye kuyambeko kuba ekipande oyogedde bulo. Engineer wetaaga okukakkana ekirawo pointi yo kuba oyandeke. It is my money. It is my money. Ebyange bigenda. oyagala ni abakuyamba. Oyagala ni abakuyamba engineer. Toddamu kwogera ku sente zange gwe. Toddamu kwogera ku sente zange. Jangu mwani mayikingi mako. Toddamu kwogera ku sente zange gwe. Ebintu byange nabyo. Kale oyo ye Engineer Charles Kaweesa, musajja muzira fumbe. Abasinga bamuyita Kaweesi naye nga ye Kaweesa. Bakaweesi tuba bante, Bakaweesa baba bafumbe. Mu bufu obwo buli muntu nakati yeebuuza okwata otya sente esukka million 10 n'oziwa omuntu gw'otamanyi, n'otaba na bujulizi, n'otaba na kintu kyonna kw'osobola kutandikira kutwesinga sente ezo. Singa kale in case omuntu oyo tatuusizza sente gye zibadde ziteekeddwa kugenda. Kakati ekyo bwe tumala okukyebuuza nti musiru wannabaki ate nga teri muntu abeera na sente millions 5, millions 10 nga musiru ng'asobodde okuzikuŋŋaanya, tusuubira okuba nti buli muntu alina ku sente aba mugezigezi, aba mukalabakalaba. Era yonsonga lwaki abaavu bakubira nnyo pulaani abagagga naye ate omugagga n'atateekesa mu nkola pulaani ya mwavu, nga ye omwavu alabira ddala omugagga kyakola akola nsobi naye ng'ate ye omugagga alaba kimugattako era kimwongera ttutumu era kimwongera nfuna kubeera ng'enywera, naye nga ku mwavu alabira ddala nga pulaani y'omugagga yalibadde nfu. I remember ne Honorable Jeffrey Lutaya yakuba mu akayimba mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Yakuba oluyimba olugamba nti abakubi ba pulaani. Yes, mulimu lwe yagamba mu layini emu nti ekizimbe kya BMK yandibadde akizimbaawo n'otunuulira zindongola akuba pulaani. Baveeko akayimbako mukamanyi, bw'oba tokamanyi osobola okugenda n'okanoonyako n'okawuliriza. Now Engineer Stephen Kaweesa abantu baali tebalina kumunenya olw'ensonga nti sente ze zaayogerako ziri mu bigambo, tezirina bikolwa. Ate nekirala theme oba script gye yakwata okuggirako mu mawulire, ze scripts ezibadde zibeerangawo mu bantu abalala aba crossing okuva mu NUP nga bayingira ebibiina, naddala ekibiina kya NRM. Singa yajjako ne technique oba kale singa yafoojingayoko ku bbaluwa endagaano wakati we ne Manerenda eyamuwola sente, bannansi kyali badde kyangu kyakukkiriza ne bagamba owaya omusajja alina amubanja. Singa waliwoko ku maloboozi gasobola okuzanyira ku microphone awo we babeera bamukyazizza agalaga nti waliwo amuli obubi, waliwo amubanja, programu zonna zaabeerako azituulamu okusukka n'essaawa nnamba. Tetuliwulirako simu gya muting n'agamba nakati baabana abamanja bankubira. Nze naawe tukimanyi singa Manerenda abaakubanja, singa banka eba ekubanja, singa muntu Ssekinomu abaakubanja ng'asazeewo kuteekako pressure ya kubanja, pressure eyo ebeera etya? There are some people abakubira amasimu nga ne bw'obeera ogenze mu toilet essimu evuga n'ogiwulira nti kati bano babanja. Honorable Lutamaguzi Semakula agamba nti ebiboozibozi ebifaanana nga bino public yali badde tebiwa attention, naye kennyini ng'omuntu yali yabimma attention n'olw'okuba nti abeera abuuzibwa. Abantu ab'enjawulo bamusisinkana bamugamba kino kiri kitya, kino kiri kitya.
asalawo n'akola contribution mu ddoboozi lye oba oli awo n'omuntu ali eyo abadde yeebuuza ensobi Engineer Kaweesa ze yakola ne NUP ebigambo ebijogerwako kiki kye bigikosa kiba kimuwaliriza ye nga muna NUP muna nkyukakyuka ate ng'eyesimbawo n'avuganya amanya amazima vetting process nga bwe yali. Anyway, lwaki ngenda mingi so kompeko ku Honorable Tamaguzi Semakula nga ye kenyini ebigambo abyewandulira babituwe. Omulaba alina gy'asobola okujja ezo miliyoni 600 ng'ewamulabye yali azikuteko kyokka Engineer Kaweesa tasobola kubata miliyoni 600 ebyo bye mubeerako nga mudisikasinga oyo porofoto tumuyita wolokoso gwe mubeerako you make wolokoso wammwe ne babuloga Musime buloga yagambye bw'ati kati njagala kugamba gw'olaba omukulu oyo miliyoni 600 alina waazija gw'oba omutunuulidde kubanga ffe baali batugambye don't discuss issues which don't matter. Muwaso at this time katuli mu biseera si bya bulijjo ya kubanja oli azza kugambye mbu atudde ne babuloga banne mbumanje NUP ekiroto kyange kya parliament kiroto kya parliament nete bakuwadde ekibuli kiroto nti kituukirira oli si buli kiroto there are so many dreams nze kati ondaba nali mbaddeko ne basi 9 ekiroto kyange kyali kyakuba ne basi 10 naye watuka ekiseera ne 9 ne zinzigwako n'ensigaza basi emu tekitegeeza nti nina okusamba ku makubo nsambagale no bw'oba ekirooto kyo bakugambe your dreams should work somewhere else not in parliament here respect the people the voters kakati NUP olwaleero negamba nti egenzeeko mu political abeyance abantu abasinga bafiirwa emirimu abamawulire emirimu gyammwe gifa kubanga kati buli omu ayogera ku NUP bambega ba gavumenti iso miso diso emirimu gyabwe gifa ba bloggers emirimu gyabwe gifa kuba kati waliwo state based sponsoring nga agenda yaabwe kunafu ye NUP ya agenda yaabwe everede talira bayo kalungi kakolebwe NUP ne bwo wanika omukono ti omulabi omusajja yagenze n'alya sente ebyo byonna tubimanyi but ffe tufokasinga ku byebyo bye tulaba ebigenda okutwala NUP mu maaso siji bulaka mailinga nkugambye nti oyo omukulu bw'omubuuza nga bwe kuba bannamawulire abamu namwe tutandise okubakubamu ebituli omukulu oyo omubuuza nti omusajja ono yazze n'omutambuliza emboozi yo nga toyagala oba wadde oyagala peegi yo ekule simanyi oba ofune likes ennyingi naye asobola okuwa evidence ani gwe yawa sente eri omusiru asobola okuwa ne miliyoni ezisuka mu 2 nga talina vidiyo ya muntu oba anything to show nti akuwadde sente ezo niwomanyi miliyoni 600 kyekitegeeza nze nkwata ku sente naye omanyi miliyoni 600 kyekitegeeza ekutiya okwata kutiya omusajja n'ava eri nekutiya ya sente n'agiwaayo mbu njagala kaadi kakati eyo twalibadde tetubidiscussingako kubanga tulina so many important issues to discuss about muwaso at this time ne tuleka oyo wolokoso wamwe naye sometimes tukomawo kubanga bwe tubalekera vacuum bagenda bagamba abo nga baasibise nze nkugambye omusajja omufere yatuuza banne nga babawadde sente baali 6 nti olutamaguzi yabadde wasali musale batawozini na media mwe nakomawo omusajja mbuuza ne mugasebo nalibadde sikuddamu kubanga even at times silence means a lot naye ekikunzisizaamu nti ebiseera ebisinga muva ku mulamwa gwenkugambye eri omuntu gwolaba asobola okukwata ekutya y'essente 600 million is a sack of money obwetaneeta kale Honorable Tamaguzi Semakula ayina ekintu kyanzijukiza of which kyesobola kujjako maaso nti fenna tulina ebirooto naye ebirooto byaffe tebitambula nga bwe tubiroota mu reality. Yes, ago mazima nze naawe tulina ebirooto bye twali tuloote okubeera tulina achievements ze twali twagala tube nazo era tulina bye twali tufokasinzeeko kazibeere entandikwa gy'emirimu gyaffe gino gye tukola. Nze goals zange ez'okubeera ku YouTube kuno ndala nnyo kyovalaba buli lunaku obaako byolaba ebikyukakyuka ku mukutu gwa Viki Exclusive naye ebirooto ebimu nzize embigoba ebimu ne bigaana ebirala ne mbituukiriza ebyo ebiganye tebimala nga musuubi kusigala nga ngoba birooto birala n'ebyo byengoba ebirala bye sinnatuukako tebiŋŋaana kuteeka wansi sekalootera ne neebaka n'endoota ebirooto ebirala
bwekibanga ekiroto kya ngini ya Stephen Kaweesa kyali kyakuyingira palamenti, ekyewuunyisa oba ekibuuzo ekiri awo, yali ayagala kuyingira palamenti ng'okufuna omulimo oba yali ayagala kuyingira palamenti ng'okutwala ebirowoozo by'abantu? Awo waliwo ebintu bibiri. Waliwo oli afiirawo ng'akugamba nti nze nali njagala kuyingira palamenti kusobola kutuusa bulumi obwa abantu bendaba bonna abagenda mu palamenti ndabanga abatakola kimala kutuukiriza kujjayo kifaananyi kya bulumi buli eno omuffe. Nolwawo n'oli agamba nti nze nsobola okwetundako byonna bye nnina as long as nyingidde palamenti. Kakati ekifaananyi inginiya Stephen Kaweesa ye kye yasiigira abantu nti yali mweteefuteefu n'okusaddaaka biliyoni ya sente n'okweggyako investments ze, oba kyali kimwetaagisa kusooka kutunda makaage, yali mwetegefu okutunda amakaage, famire okugireka nga esula ku lubalaza, but as long as ayingidde ki? Ayingidde palamenti. Palamenti gye twogerako kifo kisasula ssente era byebimu ku birwanya abagenzeeyo obutavaayo, era byebyo ebitunza abatannayingira okusobola okuyingira. Kati ekirooto kya nginiya Kaweesa ekyokulwana okutuuka mu palamenti kyali kiri ku kutuusa buweereza nti abakiikirira ekitundu mwava obuweereza bwabwe butono, oba kyali kyakwetundako byalina atuukirize ekirooto kye mu buli ngeri naye asobole okuva eri okunoga ensimbi mu buli ngeri gy'asobola okurikavalinga oba okukomyawo ebyo byaluzinga ng'ayingira palamenti. To me, ngenda kugamba nti ebitundu in fact ebitundu 85 ku 100, 85% ku birooto bya inginiya Kaweesa Stephen okuyingira palamenti ne bwe yali badde ayingidde, yali badde tagenda kukolera mu Nansana municipality mutuuze waayo kintu n'eki Balamu Loosi oba Balamu debts amabanja ag'okusooka okusasula kigenda mutwalira bbanga ki mu palamenti ng'asasula amabanja ago okurikavalinga emaali ye gye yasingayo. 2 kigenda muwa kaseera ki okwongera okukola okuwa services omuntu ono wa wansi. There is time after time. Waliwo akaseera we kabeerawo mu kaseera akatuufu era waliwo akaseera we katabeerawo mu kaseera akaki? Mu kaseera akatuufu. Nga NUP David Louis Rubongoya yavaayo of recently, in fact ejjekiro yavaayo n'ategeeza eggwanga nti gwe bw'oba ogamba nti NUP yakutwalako ssente nga muli ogipiininga nti n'obujulizi toyina wosobola bulaga nsi naye osobola okutuwa obujulizi bw'omumwa emirundi mingi ani atabaddeewo ku propaganda atambudde mu kutunda kaadi za NUP era ani atabaddeewo nga NUP eyisa ebirango ku mikutu gyayo ng'erabula abantu ku bulabe obuli mu nguzi. Mpaako ku Mwami David Louis Bongoya, Secretary General wa NUP. So kompe katambi ako. Ovuddemu NUP gy'otabaddemu kubanga olunaku lw'obeesimbawo nga independent wasizinga kubeera member wa NUP. So tosagamba nti nvuddemu NUP ate nga togibaddemu. So naye maybe okwanukula n'abantu baffe okutegeera ku nsonga ezo twabagamba ate twabisuubira kubanga abantu baffe tubamanyi n'akalulu akagwa bwe kityo kyali nti abantu abamu abatafuna kaadi ekisooka bajja ne be subjecting a process ebeera n'omuwanguzi ebeera n'agenda kuwangulwa mubeera abantu 10-15 amwagala kaadi y'ekibiina naye wagenda kubeerawo omu agifuna naye tuze tulaba nti abamu batambula n'ekibiina era ne bakkiriza di process ebadde ntuufu naye abalala naabo bennyini abaali bafunyeko kaadi y'ekibiina mu mbeera eyo yennyini n'avaayo n'agamba taa nti kaadi yali yakugulirira era ntibagamba muveeyo n'obujulizi gweyogerako mbadde mpulira agamba nti talina bujulizi kwegamba ayononera abantu obudde kubanga bwogamba nti nawa ssente first of all obeera weerumiriza nti gwe kennyini oli mumenyi w'amateeka
oli mubbi kubanga bwe tuba defining corruption mu mateeka awaddeyo ssente n'azikutte mwena mubeera bakyamu era mwena mubeera corrupt. Kakati bw'ogamba nti bw'owaayo ssente ate n'ogamba siina bujulizi ne bakubuza waziwaani n'ogamba negwe naziwa simumanyi, kakati oyo luyale bw'oyagala mumalireko obudde. Kyova olaba ekibiina kyavaayo ne kiteekawo n'olukiiko olulamba ekigamba abantu bonna bonna balina okwemulugunya bakuleete ku kakiiko ako. Era akakiiko kaali kakulemberwa Deputy President of Western Uganda. Abaleeta baali batono nnyo era ensonga zaabwe ne zitundulwamu ne zihandolingibwa. Naye abasinga baprefaringa ate babikola nga akalulu kawedde nga tebalaba kiddako ne batandika okwogera ebintu bwe biti. Abamu nga kyebaagala munnange baagala Museveni abayite, bakimanyi nti ayagala nnyo babloga, bakimanyi nti ayagala nnyo batiktoka n'abo abali bwe bati wamuwulira juzi Walube yawadde simanyi bilioni 5 n'ebirala bwe biti. Ovuddemu NUP gy'otabaddemu kubanga olunaku lw'obeesimbawo nga independent. Okay. Kakati Engineer Kaweesa teyafuna kaadi n'asalawo running as independent. Today akakasa nti yavuddemu NUP. NUP eyina etteeka erigamba nti singa ogaana okugondera amateeka nga weetabye mu process eyakamyufu kaabwe gye bayita vetting process, gwe n'ojeema nga kaadi si gwe ogifunye mu kamyufu n'osalawo n'ojja independent, kitegeeza gwozenga namunigina tokiikiridde kibiina and therefore oba tukyali munna kibiina kya NUP. Kakati already ye Engineer Kaweesa Stephen yali yafuluma dda NUP. Olwaleero olw'okuba NUP ye product ekyasinza okuba ne demand ku katale, gwe wenna ayagala okwetunda olina okweteeka mu bigere bya NUP oba olina okwetwala nga munna NUP oba tutegeerekese. Kati Engineer Kaweesa yali yafuluma dda NUP. Olunaku lwe yasalawo n'agamba nti agenda kuvuganya bwa Namunigina. Akalulu ne bakamukuba. Tulwanyisa enguzi nga amateeka gagamba awadde enguzi n'akutta enguzi mwenna muvunaanibwa kyenkanyi. NUP ezimu ku mpagi ezigikuumye okubanga eri strong erigumite y'empagi y'okulwanyisa obulyake n'empagi ey'okwogera amazima. Kati ono akutte empagi za NUP ez'ekibiina ky'abaddanga akkiririzaamu bw'aba abadde takyeyambisa bweyambisa, empagi ezo zonna n'azijolonga n'azinyika mu kidiba. Kakati mubeera mwagala twogere ku mukulu bw'atyo nga tumugamba ki? Ebyo byebimu ku bibuuzo ebyebuuzibwa abakulu naddala abali waggulu ku lutikko mu bigambo by'okusengeka n'okuluŋŋamya NUP nga bwe yalikoze eki, bwe yalitambudde. Kakati eyo bwe mba nkugyeyo ndowooza tetummalirako nnyo biseera bingi. Sente ajja kuzifuna mu NRM singa anaayongera okukuba omudomo. Kigambo nkozeseza kikyamu. Sente ajja kuzifuna singa anaayongera okukuba omudomo oba singa anaayongera okwogera. Bajja kumuyita. Omanyi NRM eyagala nnyo nayo okugula abazannyi abalabika nga abalabisa oba abamanyi okwogera. Kati what I believe nti Engineer Kaweesa amanyi okwogera, ekyo si kibuusabuusa. Musajja mwogezi mulungi, ebigamba asobola okubyogera. Sakasente ajja kafuna bajja muwa naye ayongeremu ne TV zongero muwaamu amaanyi. Naye waaba akomyawo tebagenda muwa. Kuba n'abakuwa sente baagala ovundize ddala NUP ku kugundi okwesiimuukeko. Bwe nvaako awo abasibe olwaleero bakomezeddwawo mu kkooti aba NUP abavunaanibwa omusango gwa unlawful drilling oba ogw'okukola dduyiro amenya amateeka nga tebasoose kufuna lukusa kuva wa minisita. Kakati abasibe bano bakomezeddwawo mu kkooti Kanyenya Kawempa awo ne baddamu bannamateeka baabwe okusaba okweyimirirwa kwa bano, wabula era oludda oluwaabi lulaga lukyayagala okuluwaayo akadde, lukyetaagayo time okusobola okukakasa nti lwetegereza bano singa banaaba baweereddwa bbeero oba baweereddwa ebbeetu ery'okweyimirira tebaabule
banaakomawo okweyanjula mu kkooti. So as usual, leader of opposition Joel Ssenyonyi abeerawo okusobola okukakasa nti ayimirira wamu n'abo abasibe ne bannakibiina kya NUP ab'enjawulo babaddewo mu kkooti. Omulamuzi abawadde ennaku z'omwezi nga 27 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokusatu, lwajja okugenda maaso n'okulaba okukola okusalawo ku butya bw'anaabaawa beyiro bano oba bw'anaabamma beyiro. Edi Mutwe alabiseeko Akreo Kivumbi, alabiseeko Bobby Giant, Olivia Lutaya naye olwaleero alabiseeko, bangi bawerera ddala 12 n'okusukkamu. So babaddewoko mu kkooti olunaku olwaleero era ebintu tebitambudde bulungi kubanga bamaze ne bakola ki? Bamaze bambi ne babazaayo bannyabo ne bassebo. Neera tusaba tukuba omulanga kkooti eyanguyengamu emisango gino. Omuntu bakuteeka ku limandi ebbanga ppanvu, ate ebbanga ly'omala ku limandi eyo oluusi liba kumpi teryenkanankana na buzito bwa musango gw'okoze. Ate era ekisinga okwennyamiza nti ne bw'oba otuusa ekiseera ne wejjeereza emisango gino ne bakizuula, kubanga tobeera mumenyi w'amateeka mu kaseera kwoberera mu kkooti oba tonnakakasibwa mpaka ng'obujulizi obukuluma buzze. Kakati ekisinga okuluma nti ne bakizuula nti obujulizi bubuze obadde ovunaanibwa bwemage, ate tewali akukompasetinga naddala ku misango gino egiri mu gavumenti versus omuntu wa bulijjo. Tewaliwo akola ki? Tewaliwo muntu agenda mu maaso na kuba nti akompasetinga. Kati ekyo kyekyenjawulo. Other than that, ebisingawo nja kujja mbibawe mwongere okubateeka mu ssaala abasibe abo, Mukama yongere okubawa omutima oguguma. Ekkomera bannaye teribeerekamu, era bw'obanga ofunyeeyo ku kadde okyaliranga ku basibe n'obateerayo akatwalo ku akawunti yaabwe, naddala abo b'omanyi nti bano bo tebatta muntu oba omusango gwe bavunaanibwa si gwa kugezaawo kuggyawo obulamu bwa muntu. So basajja battu bwe batyo bwe bakikoze bwe bazzeeyo eruzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 27 lwe bajja okukomezebwawo. Amaanyi ameemanye, amaanyi ameemanye, buli amanyi ng'amanyi nti amanyi musomesa. Akagambo ako nkesibyeko olunaku olwaleero. Pavini njagala onzanyire video ya Bobi Wine eyo nga yakaggwako bweti ontereko omukyala Justin Nammere. Oba ontegedde bulungi? Aha. Kati njagala osooke video ya Bobi Wine ebigambo byennyini byagenda okukozesa tubiteeke mu mbeera y'ebigambo Justin Nammere byakozesezza bwe yabadde Masaka of recently mu lukiiko lw'abakulembeze b'NRM ng'era chairman wa party yaabwe Mwami Museveni yabaddemu. Kati mu maaso g'omukulembeze ebigambo Nammere Justin byeyogeredde mu bakulembeze banne ng'oyinza okulowooza ye president w'eggwanga Uganda mu maaso ga president. Mpe ebigambo soka bya Kyagulanyi, soka bya Mwami Kyagulanyi bimpe. Manyi abagezi batugamba nti oyo amanyi ngera amanyi nti amanyi abeera musomesa mumuwulirize. Oyo amanyi nenga tamanyi nti amanyi yabeera yebaze muzukuse. Oyo atamanyi nenga amanyi nti tamanyi oyo abeera muyizi bamuyigirize. Naye ate omuntu waba tamanyi ate nga tamanyi titamanyi kiba kyabulabe nnyo. Kenya bakatuuka kata president abasange musange yatuuse dda tubasaba musetoliire tweyanza basabo ne bannyabo amanyi byonna munnange tugetuze okwetereeza. Abamu tebamanyi mugaso gwa program osobola okusanga muzeeyi nga yakatuuka. Tugende maaso ali bifuba abakola ki basaba tuwa olukiiko luno ekitiibwa. This is a leaders meeting, not a market meeting. Thank you very much. Security tuyambibweko bannaffe abakedde ennyo batereere.
ono NRM ki basebo ne banyabo tugende maaso nyangula program teweetaatala ekifaananyi kye batagambye nti beeramu ogambe nti ojja kubuuka bubuusi buguwa ogende okikole ki teweetaatala okubaako nosensi yenna gwoleeta wonna zemumanyi bulungi ebyange biri ki ninga maama carrot and stick akola obulungi afuna ki karoti akola obubi sitiiki kiboko ya bucaafu n'olwekyo mikwano bagamba nti onaleko babiri ali mu kuba memorandamu ya Masaka City atereka kufuutuka mu katebe nti kugenda weesuula maaso ga muzeeyi ojja kufuna obuzibu bwaki embeera ya mirundi ebiri bwe yitaba kkomera libasasa so totuyitirirako kakati briefing eyo muli gwosobola ogitwala nga briefing nti yabadde abriefing abakulembeze nti oba oliawo muzeeyi yabadde tanajja naye bino ebigambo yabyogedde muzeeyi waali era ekyabadde Masaka nga muzeeyi Museveni asimbudde okuvaayo komawo anti empalana eri e Masaka mu NRM essaawa za kaakati n'ow'emmindi tagifuuwa mukka n'agimalawo. Empalana eri e Masaka mu bukulembeze bwa NRM n'ow'emmindi tasobola gisena n'agimalawo. You can imagine omukulembeze nga naawe okimanyi oli mukulembeze ofubutuka ebigambo mu bakulembeze bano ng'olinga alaga nti oli too much above, oli waggulu waabwe nnyo, tobasizaamu kitiibwa ate naawe ng'omuntu mu njogerayo teweewadde kitiibwa, teweetaddeemu nnyo kitiibwa. Cause ebyo bigambo sisuubira nti bikuwongera buzito mu maaso g'abakulembeze bano bw'obanga kituufu oli mukulembeze, teweekakaatika mu bukulembeze. Waliwo enjogera etasaanidde kusituka mu bantu bamu. Waliwo ekika ky'abantu nga bo tebalina kwogera nnyo bigambo bibalabisanga abayinza okubeera. Waliwo omuntu ayogera ekigambo n'ogaba kino kifubutuse muono. Okay, waliwo omuntu gwe mbeera mumanyi, kati for example mu entertainment industry tulinayo omusajja bamuyita Bajjo ne bumwogera kutasobola kunyiiga. Bajjo ayogera ebintu bye eby'ekigezi n'eby'ekisiru. Naye waliwo meeting gye musobola okubeeramu nga mulimu mwami Bajjo. Bajjo n'afubutukamu ekigambo n'ogamba yadde eri agenda ayogera ebigambo ebimulabisanga omubi, naye sseba ate wano ategedde nti tuli mu bantu ba buvunaanyizibwa, ategedde nti wano tuli mu bintu bya kikulu. Yensonga lwaki twewuunya lwaki ayogedde ebigambo tugamba n'omulala abadde amumanyidde mu palapasooli okwaka byayinza okumwewuunywa calmness ne maturity gy'aba akozesezza okwogera mu meeting erimu abantu abategeevu. So to level eya meeting ey'abakulembeze nga ne president w'eggwanga mumulina, kale ne tukitwala nti teyabadde president wa ggwanga, Mwami Museveni yabaddewo nga president wa NRM. I think si bye byali badde ebigambo ebituufu okukozesa mu bakulembeze bano. And Uganda buli lunaku eyongera okubaako engeri gyewooma, kubanga bwe tubanga tulina ba MP abafaanana bwe bati nga basobola okwogera. Uganda yeetaaga okwesabira. Nze buli lunaku ngenda maaso n'okwebuuza nti Uganda oba we tulaga mu myaka nga 2, katugambe Mukama singa ayongera NRM, Mukama n'agaana otuukiriza ebiruubirirwa bya opposition naye okukwatamu mu buyinza, NRM nesigala nga yekyakutte enkasi, mu myaka 12 mbawadde mangi, mu myaka 10 Uganda egenda kufuuka ekintu buli muntu kyatalowooza kuba nti esobola okuba. Why? Abo abasemberera okumpi omukulembeze bafuuka bakulembeze.
bawulira batapinze ku mukisa babeera bawuliranga abafunye ku maanyi g'entebe y'oli gy'alimu balema okuyigira mu birungi ebina okubeera okukolwa omuntu ali mu ntebe eyo ne bakoppako obuyinza obukozesebwa obubi either ku muntu ali mu ntebe eyo oba ku bo be basuubira okukola nga be baali badde bali mu ntebe eyo. Yensonga lwaki bwe bajja mu offices bwabwe buno obwa public obuyina okukola nga butuusa services kufa abantu ba wansi batufutubbalako. Yes, kakati njagala okuba akafaananyi olinamu ebizibu ogenze mu office y'omukyalo ono Honorable Namere. In fact, anyway ekyo kankireke katugendere awo omukyalo ono Namere nga bukedde ku makya oli muntu wa wansi ogenze mu office ye olina service gy'oyagala nojjukira engeri gyeyogeramu n'abakulembeze banne olulimi lwe yali akozesa osobola okweyabya osobola okwewaayo nokkiriza otule mu office ototolera omukyalo ono akana n'akataano nti weyabaine office ye gye waali badde oddukira olw'okuba mukulembeze ogenda gitya ng'omanyi naawe agenda kuwewula olaba yawewula bakulembeze banne kakati ate ggwe muntu wa wansi mwana yinki anaakuyisa atya. I think ebigambo bya Mwami Kyagulanyi bye ntandise nabyo mpulira ng'era ayagala okubiddamu naye sigenda kubiddamu olw'akadde akatugoba emisinde munnange. So comment section osobola okumbulira Justin Namere ekintu kye yakoze gwe owulira lwe lulimi olwali badde lusaanidde okukola okozesebwa mu meeting erimu abakulembeze oba owulira nga lwe lulimi omukulembeze lwe yali badde ayogera lwe yali badde akozesa. So Uganda sometimes ekusaba okunywa juice ate ng'olina senyiga. Dr. Lina Zedriga back on track olunaku olw'ejjo yasobodde okuwa speech yabadde very beautiful. Omanyi omusajja abeera handsome naye mu luzungu omusajja bw'asukka okunyirira ennyo oba bw'ayitirira ate bagamba ali beautiful. So speech ya Mama Lina Zedriga introduction engeri gye yagitandiseemu nsaba osooka ogiwulire akatambi ako katena amaloboozi gaako sooka okatuwe. I am so grateful to the Uganda Law Society for this amazing, for this once in a lifetime, for this coveted prize and award that you felt I was worthy. I'm really very grateful. And I'm very grateful to the entire women's movement, FIDA Uganda, Forum for Women Democracy, the Women Democracy Network, severally and individually, Peria Rituals, Honorable Jamwas, people, women who defied the intimidation at Luzira Gate to come and physically see me. And of course, I made sure I also didn't disappoint them because they thought I would come and you know, radicals are radicals everywhere. And also I want to thank my family members, my children, my daughter Consolate, who left her job and came to be here at a high risk. My sons, biological and adopted. I want to thank the entire Ugandans who associated, who went to their churches and mosques and places of worship. Everybody worshipped and cried to the Lord. I want to thank each one of you. And let us continue with that spiritual warfare. I also want to thank my president, who first and foremost had the courage to appoint me and unveiled me together with the Secretary General here present and also Honorable Flavia, with whom we delivered our first task by delivering food during COVID. Yes. I would have loved that he was physically here, but we understand the circumstances.
and it makes us more resilient, and it makes us grow together, and it also makes me in my heart to be inspired to continue to allude and sing the people power anthem. It's very, very critical to us. Your Excellency and your beloved family, I want to thank you for taking that vote of confidence in me and appointing me, and also reappointing me for my second term. Okay. Omukyala kati ali mu kisanja kye kya kubiri nga deputy president wa northern region. Yes. Yabadde speech yabadde very, very wonderful. Singera mbadde nyina akadde nali bawadde speech almost ya dakiika nga 40. Yeah. Back on track. Nze ng'omuntu nsinga kugyagala nnyo nga bahostinza abantu ab'omuzinzi. Nzijukira lwe bahostingako omwami Jeno Kahindo Tafire we yayogerera ebigambo bolyawo gavumenti ebitagireka kyekimu mu maaso g'abo abagoberera ebyobufuzi, and of course omukyala Mama Lina Zedriga tumuyita maama olw'ekitiibwa necessarily kyoteekeddwa okumuwa ng'omuzadde, and of course naye ekifaananyi kyeyeesiigira ekitiibwa ekyo kimusobozesa okumuyita maama. So Lina Zedriga, Jacqueline Katushabe, omumyuka wa Robert Kyagulanyi Center mu Eastern Uganda naye yabaddeyo yeebazizza abantu specifically lubaka bwabadde bwakwebaza abantu abamubeererawo mu kaseera nga musibe. Abamuzunza bamutwala eggulu, bamukomyawo eno Kampala, bamutwala eri. So abantu abavayo ne bayimirira wamu in solidarity ne mulago obumu obwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yabeebazizza ebyensuso oboolyawo ebitagambika. Lwakuba ebisenyiga bintwala speed ate njagala kumalayo mboozi zino sigenda kwongerako bingi. Mu buufu bwe bumu obwo Mwami Kyagulanyi yavuddeyo juzi His Excellency Bobi Wine nannyonnyola ku ngeri abantu abamu obukuumi Electoral Commission be yamuwa mu kalulu ke tuvuddemu mu campaigns ezaali ez'ebbanga emyezi 3 miramba nga tutalaga ggwanga tuva wano tudde eno. Abakuumi bano baakwatibwa era yategeezezza nti babiri ku bo okuli afande Kigenyi oli ayambadde enkofiira asooka eringa emabega, yes, ne munno omulala omu bwe basigadde mu kaduukulu ka poliisi kuleerwe. Naye n'ategeeza nti bali abalala baagobeddwa mu poliisi ne bano baagobeddwa naye ate bo baayitiddwa ne baggalirwa ne mu buki ne mu buduukulu. Kakati olwaleero mbadde mpuliriza emboozi ku muntu omu ono nga presidential candidate mu kalulu ka 2016 ya 2016 ye 2021 yes ndo ndabe 2016 around there yesimba uko nenzijukira nti Bobi Wine ono alina bingi ebyokuyigirako era buli muvubuka ng'oli mu Uganda yakati oba ng'owatanyiza wabweru wa Uganda wali badde okozesa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ekyokulabirako ebimu ku ebyo ebyokulabirako bye wali sinze ng'okukulembeza buli lw'oli sinkana akaseera akaakazibu buva mu ba motivational speakers bye bakugamba ng'akulaga emboga yeeri mu ssente kyokka ye ali mu nakati gy'akola ki gy'afuna obugagga bwe. Mwami Kyagulanyi okuva mu mwaka gwa 2017 nga nkuzaayo wali ku security kati nzikirize emboozi njikulukire kuva wano. Mwami Kyagulanyi okuva mu mwaka gwa 2017 ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwali gwa July, by then yali alina emyaka 35. Muwulirize ku myaka 35 Bobi Wine yayingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda active politics. Akaseera buli muvubuka olwaleero ali wansi w'emyaka, in fact emyaka 45 oba ukyali muvubuka, buli muvubuka yenna ali wansi w'emyaka 45 Bobi Wine ebintu bye yalina ku myaka 35 byali bimusobozesa obuteetaba mu byabufuzi.
ekyo kye kisooka. Yensonga lwaki olina okubeera nga mu bulamu bwo bw'oba oli Munnayuganda weetaagayo omuntu akuinspiring at least ng'afaanana Mwami Kyagulanyi bw'aba si Kyagulanyi kennyini. Ku myaka 35 ayingira Parliament ebyobufuzi by'eggwanga Uganda okubonaabona ku ebyo bye yakolerera emyaka 3 byonna byasaana oneje buli kati. Nti ku myaka 2 Mwami Kyagulanyi yali star. Ebyobugagga kale bye tusobola okubala nti mu myaka 15 bye yakola okuweza emyaka 35 byamusobozesa okubanga inspiring abantu ab'enkizo, abantu ab'enjawulo, aba waggulu n'aba wansi. Bwe yayingira ebyobufuzi bya Uganda mu 2017 obulamu bwa Bobi Wine bwatandika okwonooneka. Bye yakolerera mu buvubuka bwe ebya inspiring abalala byonna byatandika okufa. Bwe gwatuukira omwaka gwa 2021 Bobi Wine ne yeesoolayo okuvuganya Yoweri Kaguta Museveni ku ntebe y'eggwanga. Embeera ya Bobi Wine financially yasukka ogw'omulamuzi. Bingi ku by'obugagga bye ebyaboyebwa bye tumanyi ne bye tutamanyi. Naye jjukira nti yali alinawe yayingirira ebyobufuzi bya Uganda buli gwe olwaleero kyokyanoonya. Waliwo ebiwundu ebimutuusiddwako mu bulamu bwe nga singa yasigala alya ssente ze ebiwundu ebyo teyali bifunye. Waliwo ebirowoozo byalina mu mutwe gwe nga singa yasigala ali mu bulamu bwe essaawa z'olunaku olwaleero Bobi Wine yalibadde mugaggafugge. Kuba olwedde yali azimbye ng'alina resources ezimusobozesa okuba omugagga to an extent nti asobola okukola kyonna kye yali ayagala. Ng'erinnya alirina sente azirina family agizimbye nga ne bawadde emirimu agibawadde. Ekimu ku kifo ewaali wava sente za Mwami Kyagulanyi Busaabala One Love Beach essaawa za kaakati ne bw'oba oyagala kutegekerayo mukolo gwa mbaga tosobola kufuna clearance kuva wa RDC, tosobola kufuna clearance kuva wa DPC. Naye nga tewaabulanga mu wiiki namba mukolo gutegekebwa ku One Love Beach Busaabala. Ate nga tekyali kifo kye wali osobola kupangisa millions 2 oba millions 3 okutegekerayo omukolo gwo. Nga bwe nkunyonyedde ne gamba nti businesses nyingi ebyobugagga bye bingi bye tumanyi ne bye tutamanyi ebyafreezingibwa oba ebyayimirizibwa oba ne bikwatibwa. Sisobola kunnyonnyola bika bya mmotoka bimeka ebya Mwami Kyagulanyi na bya bbeeyi kyenkana ki ebyavundira ku poliisi nga ne gye buli kati. Abamu ku bantu emmotoka za Bobi Wine ezaaboyebwa ne zifiira ku poliisi bikyali birooto byammwe ate bye mugoba. Kakati bwe gutuukidde omwaka gwa 2026 Bobi Wine y'omu ono nga n'ekyobugagga kyabadde asigazizza ekirooto kya buli muntu mu nsi muno naddala ng'oli musajja okuba n'amaka. Essaawa za kakati amaka ge gaafuuka barracks. Yes, sikirumamu nti n'akatono Mwami Kyagulanyi kaabadde alina essaawa za leero amaka ge mwabadde akumira famire ye amaka gaafuuka barracks. Njagala oteebereze ku mmotoka mmeka eziri mu luggya lwa Mwami Kyagulanyi ezitasobola ku accessingibwa baŋŋanda ze, ezitasobola ku accessingibwa ba famire ye. Njagala olowooze ku biwandiiko bya muwendo ki ebiri mu maka ga Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'essaawa za kaakati tewaliiwo amanyi oba ebiwandiiko ebyo biri safe oba tebiri safe. Njagala olowooze gwe Munnayuganda bw'oba okyawuliriza ba motivational speaker bagamba nti tunda cabbage ogaggawale nga bo bagaggawalidde mu kusiika paani. Olabire ku bulamu bwa Mwami Kyagulanyi ofumiitirize
nti emyaka 10 oba emyaka 8 nga Mwami Kyagulanyi ali active mu politics afiiriddwa kyenkana kye. Kale bagamba business esinga okuyingiza sente nyingi politics. Naye mu ggwanga lya Uganda Mwami Kyagulanyi katukkirize kale afunye sente nyingi mu politics. Olowooza sente ezo azinvestinzeewa nga ne bye yali alina investments ze yali alina zakwatibwa zaboyebwa. What do you think? Nga n'obulamu bwabo ababadde baliira ku ye, abakuŋŋaanira ku ye, ababeerawo ku lulwe essaawa za kaakati bayigganyizibwa. Akina mbadde nze PA we, personal assistant we, gwe wo bagenda kukulumba. Akina mbadde mumyuka we mu region bweti gwe bagenda kuteeka mu komera. Akina mbadde gundi gwe bagenda kuteeka ko gwa butujju. So obulamu waliwo ebikutuusa nga oyinza okwejjako ekisa ekyo n'okiteeka ku mulala. Tudde wali Charles James Senkubuge abasinga mu mumanyi essaawa za leero akola ku mukutu gwa Terefayinemu yeesimbawo n'avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Agambye nti baamuwa abasirikale okumugaadinga oba okumukuuma nga abasirikale abo Electoral Commission ye yaba deployinga. Naye abasirikale abo baali bavunaanyizibwa okumukuuma even n'omwezi mulamba nga akalulu kawedde. Kati we want to find out lwaki bano abasirikale omwenda bavunaaniddwa negligence obugayaavu oba negligence mu Luganda oba nkizeemu ntya obulagajjavu. Yes, nti bakuwa abasirikale naye nga balina n'okukuuma nga akalulu kawedde era n'ensonga n'aziwa nti a presidential candidate either bamubbye akalulu oba bamuwangudde akalulu. Ebintu ebyo bibiri mubiseeko nyesira. A presidential candidate oba bamubbye akalulu oba bamuwangudde akalulu. It is a personal feeling nze naawe n'oli buli omu zaalina nti ez'okukkiriza ebivudde mu kulonda oba ez'okuwakanya ebyo ebibeera bivudde mu kukola ki mu kulonda. Kakati balina okukusigala nga bakutaddeko surveillance so that tokola nsobi. Balina okusigala nga bakuumiddeko eriiso okulaba nga toleetawo buzibu, toteeka bulamu bwo mu katyabaga. Kitwale olwaleero nti Inginiya Kaweesa Stephen singa yali presidential candidate baali badde bamutreatinga batya. Kakati Charles Senkubuge agamba nti bakulekera abakuumi abo okumala omwezi mulamba mpaka ng'embeerayo ekkakkanye mpaka nabo we balaba nti tolina kibi ky'oplaninga naye presidential asset nga Kyagulanyi tosobola kumuggyako basirikale nga 15 ku lunaku lw'okulonda n'abasirikale abo ne batasula nga 16 after okulonda kyekiddako. Tukozese emitwe. Mwami Kyagulanyi bw'aba agamba nti abasirikale baamubajjako nga 15 baba withdrawing ku mirimu nga ye yayitamu ng'ennaku z'omwezi 16 nga message enkulu Mwami Kyagulanyi yali aspreadinga mu kalulu yali kanoonye kalonde kakuume kabanje nga bakabbi nga Uganda ekkiriza nti after okulonda akalulu bannansi abasinga tebakkiriziganya na results ezasomebwa Simon Mugenyi byabakama. Now ogamba otya nti Mwami Kyagulanyi ogenda mujjako surveillance kubanga omuwadde abakuumi bano abareporting obutereevu gy'oli. Kakati abakuumi ogenda bamujjako nga ne results tezinnafuluma. Twalonda 15 abasirikale baba nga batwalibwa ennaku z'omwezi 15 ku 16 Bobi Wine n'abula. Mugata science oyo mulaba science awera. Mukozeseko emitwe gyammwe bannange.
Bwe mugatta science oyo mulaba biconnectinga. Twalonda 15 yoyo mwami Charles Senkubuge ategezeza nti bakulekera abakuumi okumala omwezi mulamba ababe yamala nabo omwezi mulamba. Kakati ye bwaba yamala n'abakuumi okumala omwezi mulamba nga okulonda kuwedde. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mulowooza yali alina okusigala n'abakuumi kumala bbanga ki? Nga ne mu bulamu buno obwa bulijjo Mwami Kyagulanyi abadde atambulirako surveillance, abadde atambulirako obukuumi, ye ng'omuntu yali yagaana security. Naye ate state buvunaanyizibwa bwayo okukuumira eriiso ku Kyagulanyi kubanga aseti ya ggwanga. Kati Kyagulanyi bw'abanga aseti ya ggwanga nga state erina okumutambulizaako amaaso, nga yali yamuteekako ono omusajja atambulira mu kaprimo bamuyitaani amuza muhumuza. Uganda tulina bambega nga mwenna mumumanyi naye nga asigala bamuyita mbega. Babanga Mwami Kyagulanyi bamudeployingako ab'ebyokwerinda nga muhumuza ne mu kaseera watabeeredde mu byabululu mu campaign. Kati ate nga wano bamaze okuba campaign nga ate y'omu ku bali mu mbiranye ey'amaanyi mu race oba mu lwokaano lw'okuvuganya entebe y'eggwanga enkulu. Can you believe nti basobola okumugyako abakuumi ng'ennaku z'omwezi 15 lwe tulonda abakuumi ne batasula na kumanya kiki ekigenda okuddako nga Mwami Kyagulanyi amaze okulonda? Ye agamba yayitamu 16 mwe mugatta dotsi tekaali kagenderere tumi tekaali kagenderere okusikayo abakuumi ng'ennaku z'omwezi 15 oba tekaali kagenderere ekyo kankireke. So abakuumi bano babanga babakyajinze musango gwa negligence bulagajjavu. Tutunuulire yabadeployinga lwaki yabajjayo ng'ennaku z'omwezi kuba bali mu kubavunaana bulagajjavu. Kitegeeza baalagajjala wakati mu kuyambako Mwami Kyagulanyi okufuluma okudduka. Oba ye ngattagatta mu bigatta oba ngatta bingi ebinankubya mbireke. Omukutu baguyita Viki exclusive. Video jimpereka like kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika. Subscribing twegatteko obeere ng'ofuna notification bwe tu-uploadingayo video empya. Kijja kusobozesa naawe kenyini okuba notified. Tuku update fa amawulire tuba nago buli budde buli ssaawa agazze ge tukolako ne tukuwa ate munnange tukole ki munsabire ekisenyiga kimponeko ndoza nange nje nkoleyo live mbasabirize ku ssente. Iza billioni za 5 siriiko kati ku 5 kwe siriiko mwe mumpe billioni zange nga 2 bali bagabane 5 nze mwe bannansi munneweereyo billioni 2. Brain Train Infant and Primary School Somerisangwa ku Salama Road twala omwana awe Masajja bajja kumulabirira bulungi. Day and Boarding Nursery and Primary bajja kulabirira bulungi omwana. Kibira Construction Company Limited n'abensonga bazikwata era kamba balekere bakama banga abo mubesige baguleko amataka babazimbire ennyumba babasimire enzizi babaguze construction material oba building materials ezikozesebwa okuzimba. Lwaki sibata atakumira mpera bankumire mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwaba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu.
buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.